Kampala is the biggest village you can ever hope to go to. Ate bakusesa government sente zita zibwa bubwa. Mukola enguudo zino lwaki amakubo gali substandard? Do you know why? Enjawulo. Oluguudo lwe balina okuteekako leeya nnya baluteekako leeya bbiri. Nze nsiba nki bagamba mwababeere najjeera Buwaate Kyanja mu Kampala buli wolaba ekizimbe ekipya ekiyimuka nga tomanyi nnyini kyo ezo sente ziba zaamuwe wa musolo nga zabbiddwa. Summit zino ebbiri olwannaamu ne G77 twazitegeera way back. Why the panic kati? Si panic kati kakodyo. Kati olwokuba barashinga mwe babbira officers ba KCCA baliwa. Jinja road awo labawo bakufoma nando zikirira bavugira ku pavement. Olina akuyisaako boda boda asibye kutia ya amanda ona asibye omupira gwa magulu 10 ku pavement gwe goyina okutambulira. Era nazo mwagala World Bank tuwole sente okweforcing ebyo. Omuwala ayinza okubanga ine emyaka 16 nenga mailo ze yakatambula. mailo emitwalo ena. Ku myaka 16. Nenga omuwala ine emyaka 3 obana nga yakatambula mailo 10. 13 tonyeza osatu Radio 4 ensonso ne 10 ka tonyeza musanvu Radio 7 eiraka yabayijukuru bomukama kabalega nze Adam Kungu mwebale nnyo abatumbudde mu Kampala tuli Ntinda Radio 4 Radio 7 tuli mu kibuga Masindi twagala n'okutegeeza nti mu festive season eno sente kwemulangira twazisaze ene 40%. Genda ku Radio 7 jangu ku Radio 4 tofaayo tujja kuteeseganya kasente koyina konna fetulange business show okiba abantu maaso so lokola sente jangu ku Radio 4 Kakungulu Road 1 Ntinda oba ku Radio 7 Masindi tuberenga tukwatagana bulungi nnyo. Azanchane mwami Gashumba mwami Gashumba ne kusesa aki osanga omwala ina iPhone 14 nga atambulya ku boda emujja naalya emutwala kyengera nga nezina sasula boda oli jalagoli agendo sasula nayenze kiriza katodojo mwami Gashumba naye nkoso mukisa guno okugamba ku basajja bannaye abasajja batuvire ku baana baffe mwami Gashumba nalabye something that shocked me ku weekend. A young girl of about 16 years yazze mu pharmacy we nabadde ngazze kugula testing kit eza HIV biri gwadono nachi gwadono nyakondo nabadde mu pharmacy uli ndi mulwadde ngeze gula dagala nenda bumuwala myaka nga 16 abuuza banaye buno bukebera sirimu bwa mmeka bampeyo bubiri nengoberera ndabe omwana abutwalawa nga mu waliwo emotoka parking zao ezinenene bwezi mulimu ne sajje dene bweriti omwana nagulawo nayingira natula wali esajja nelijja nelimuwa haga bweriti nga limwebaza oba kumwebaza kugula kati omwana buno bumo bukebera omuntu alina sirimu kitegeeza badde bagenda kusamba mupiira nga balina soka kwekebeza that's what I got. Buli omwasa bire munne buli omwasa bire munne ne muwala bwaba ali 16 nga ina n'amagezi agagula obuntu obwekebeza ate naye ali unique kubanga basinga bali reckless. Now the question would be ono musajja adde mu mmoloka yamugambye abugule oba omwana yazina ekirowoozo ekyo either which but wrong. Kyekyo nno so buli omwasa bire munne nakikubuuza wano nti eddiini nyingi nnyo emizikiti mingi amakanisa mangi are we better citizens compared to our parents oba kubajjajja we are worse. Thank you. Worse. Tuliki tuli worse. Omwana wakalira amaaso najja nagula either condoms obanga ze kugula bukebera sirimu as young as 15. Kati nno nkusesaki naffe abasajja tutwala tuli bakulu n'ekintu ekiswaza kwe kuyingira pharmacy n'osaba condom. Very hard. Kiswaza omuntu asobola okumala eddakiika 3 ali omu yeetooloola bwe yeebuzaabuza naye nga ayagala condom. Really? Naffe abasajja abakulu kiswaza ogenze oyimiridde mu maaso ga pharmacist nti nyala condom ya okitegeera naye kati abaana ndowooza omutawaana tegulina ku baana guli ku bazadde. Era ndowooza bwe tunaaba tutuuseyo ni January tujja kuyita ku layini eyo. Nze ndabye ebintu bingi nti abaana abamu bali kye bali okusinziira how they are raised ngeri abazadde gye baba kuzaamu. Ate kati kunoyinza okupya kulaga nti sirimu ali nnyo mu baana abato. Kati ekyo kisajja kyoga kiyinza okuba naye sisuubira nti ate omusajja omulwadde ate insistinga babakebeze. Ayinza okubanga mulamu naye nga
ekikulu ekyo kana Kano nalabya akawala nengamba I wish I could do something. Omuwala ayinza okubanga ayina emyaka 16 nenga mayiro ze yakatambula. mayiro emitwalo 4. Ku myaka 16. Nenga omuwala ayina emyaka 3 obaana nga yakatambula mayiro 10. Akitegedde mu kubirengaleza amaanyi. Nze sikitegedde. Ng'omwana alina emyaka 16 nenga abasajja beyekebaka nabo bajuza loole. Ate nosanga omuwala ali 35 ali 40 ngaba abasajja bayekebaka nako obabalira mu ngalo. It happens. Okitegeera, it happens. Onengeri amaanyi confidence gyabadde na kitegeeza abikola nnyo. Ate n'ekirala twagiddwa social media. Social media buli kirungi kirioko na buli kibi. Social media erimbye creating artificial life oba artificial lives abantu baliving. Nze bwe ndaba abantu bakola ku social media ate bo basinkana weewuunya. They are the opposite. Omwana omuto ali 16 years ali 18. Bwabera ku Instagram, bwabera ku Twitter, bwabera ku TikTok, n'alaba banne ba agement sibo bulamu balimu. Chances ziri 9 kuli 10 najja kwagala okulivinga obulamu obwo. Okitegeera. Era mu abayina abakyala, sabirira nnyo mukyala we aleke kubeera active ku social media. Kubanga abantu bateekawo embeera nti bo bali Hollywood bali abulamu. Nenga ayiwaka bafumbisa sigirizi nezebbumbe zayatika zibasibisa waya. You get it? So social media contributing a lot. Abaana okwagala okulivinga obulamu obutali bwabwe. Kati in the process they are willing to do anything okubeera mu bulamu obwo. Say that again? Social media contributing first of all, social media is a scam. Scam. Teri muntu apostinga kifaananyi ku social media nga alabika bubi anoonya isingo bulungi. Na editing no ku editing. Kakati ze bwendaba ku Instagram ku Snapchat. Bolaba abaana be bali mu yinzo gamba nti mu Uganda teri muntu asula njala. Kati omwana atalina simu lwagiguddeko n'alabye byagamba nasigala era mu abampuliriza nga olina omukyala sabirira nnyo aleke kubeera ku getting addicted ku social media tayinza kufumba aba alina okunoba alaba nti omusembya kubanga kakati abawala bonna bagala mbu simu ez'amaaso 3 kamera bwezi ate okumanya iPhone oba zirimu mayembe ki omuwala okumuwa iPhone milioni 1.5 n'omuwa Samsung milioni 5 agenda ne iPhone ya 1.5 Ucheke kati waize za masa 3 waliwo omuwala yangambe ennaku ezo mukyala nangamba yiba ne Gashumba twina na iPhone otegere bo bamanyi nti omuntu omufunya alina okuba naki banange munsondere nange mungule iPhone nange njogemu okitegeera ndowooza yakulaba so an iPhone is the in thing nagayi Gashumba gwena toyina iPhone yes. oyina bino nenkusesa ki osanga omuwala alina iPhone 14 nga atambulira ku boda emujja naalya emutwala kyengera nga nezina sasula boda oli jalago lyagendo sasula nefe no tusanga ne simu zaffe enkadde zino Samsung BlackBerry nga sente ziriko benzingo parking kakatugenda okuwumula katono nnyo tujewe ensimbi zino mwami Gashumba nange uwumudde mangu wakatandika ng'uwumula mangu ekyuma kingamba obudde bwokola ensimbi but mwami Gashumba mama w'abaana nenga musaasidde dakiika emu owumudde abana banupu biri byayagala byo akadde katambula okay everybody well mwami Gashumba again njagadde tutandikire ko tweets zendaba abakulembeze mu government basuubirwa kukolera abantu bw'olaba embeera emi ng'oli mukulembeze we expect you to provide a solution. Margaret Muhanga minister mu ggwanga lya Uganda ndoza mwanyina wa Andrew Mwenda nenga minister era muganda wa General Kayanja era mwanyina wa General Kayanja commander wa Land Forces yes yagenze ku Twitter ku weekend naga nti agenda ku Kedimo kaye kalakasa olwaganya empompogoma ne anthills ezijudde mu nguudo mu kibuga Kampala. I wish I could read what she wrote verbatim. I am going on a hunger strike next week because of potholes, swimming pools, anthills, rivers and lakes on every road in Kampala. Are the potholes in Kampala on promotion nowadays? Oyo, Minister Margaret Muhanga. Techako miao amyuka saba minister wa Uganda eyali speaker wa parliament omukyala Rebecca Alitola Kadaga nagamba munange muganda wange olowooza gwali obubi jangwene makindye eri headquarter ezaganya n'empompogoma mu Kampala
anti former Speaker of Parliament Rebecca Kadaga owekitiibwa asula mu Yenga ye Makindye division. Byonna kati kikulaga betusiba twogerako ku Radio 4 nti ne ba minister n'abanene mu government babiraba. Kampala is the biggest village you can ever hope to go to. Boyita mu Kampala oyinza okugamba nti olutalo lwawedde eggulo manyi tanka bwe ziba ziyita mu kibuga zi-creating ebinnya. Ompulira ndowooza. Naye ekibuuzo kiri nti ate tebakusesa government sente zita zibbwa bubbwa. Era nyina omukulu omugwe nawandiikidde bateekawo an independent commission banoonyereze sente ezisindikibwa mu kukola enguudo zino lwaki amakubo gali substandard. Do you know why? Enjawulo. Oluguudo balina okuteekako leeya 4 baluteekako leeya 2. Nze nsiba nki bagamba mu ababeera Najjeera Buwaate Kyanja mu Kampala buli wolaba ekizimbe ekipya ekiyimuka nga tomanyi nnyini kyo ezo sente ziba zamuwa musolo nga zabbiddwa. Abaganda balina olugero lugamba nti atalidde kabbe ali asuula amagumba asuula oba mu compound ye. So buli muntu akoze akasente ke n'asitula ekizimbe buli omu mumanya ekizimbe kya kungu. Naye gwe ampuliza ku Radio 4 ne Radio 7 alaba ekizimbe kumeruka bw'oli olaba ebizimbe bimeruka nga babirambula kiro ezo sente zemuwa musolo. Lino eggwanga gagga. Naye nze kambabuulire Muhoozi Kayine Lugaba gwe mmanyi lwalikwata ku buyinza bw'eggwanga lino obubbi bugenda kukoma. That one I can assure you. Kungu sente ziri mu ggwanga muno singa zaali zikozesebwa zirina okukolebwa singa tulinga nga kata. Kati ewaffe mu Nnyonyo ndaba bali mu kkuba ebiraka. Era neewuunya neno gavumenti olukuŋŋaana lw'aba president lwa January. 1 week from today or 2 weeks. Naye Russia gye baliko oyinza okugamba luguddewo bugwi. Nange neewuunya real. Summit zino ebbiri olwa NAM ne G77 twazitegeera way back. Why the panic kati? Si panic kati kakodyo. Kati olwokuba barashinga mwe babbira. Bagita direct procurement tekikyali open. Basala obusazi gwe kungu kola kino. Olira. Ekibuga kiwunya. Bannange mukyala Kisaka mukwano gwange. Luyimbazi muli mikwano gyange. Sirip bwe mba njogera ku mukyala Kisaka mba am addressing the executive director. Si muntu nga Nakasero naiseke Nakasero katali wawunya walinganga ekikomera ky'embizi. Nakasero emyaka gye maze mu Kampala ejiwera 20. Nakasero ebintu bakyabiteeka wansi ku ttaka. Nakasero ennyanja n'ateekawo ku ttaka. Wano Kampala ky'ekibuga ky'osanga nga baganda baffe abagube eddalu oba abalalu muyisenganya nabo ku street. Bw'omala omuyisenganya n'osanga stray dog ontegera ndowooza. Kasasiro wawunya nsi yaawe ekibuga mwe bayoola kasasiro emisana. Margaret Muhango yogedde ku makubo ku binnya. Twogere ne Kasasiro. Kasasiro all over the world ayoolebwa kiro. Manyi nnyo okuyita ku Afrika nawo nga tudduka. Waliwo kirole kyensanga emisana. Bwe kimala okuyoola Kasasiro kigenda kimukunkumula okumuyisa mu kololo yenna. We need a better city. We need a better city. Njalamba bulire. Nenga Kampala nze kati nalabye obutaala obumu butandise okwaka. I can assure you banna Kampala zino ettala zigenda kwaka. Summit ezo bwe zinaggwa ettala ziveeko. Nga mulinga nga bagamba nti fe bannansi abawo omusolo situlina siteeke mu ggwanga muno. Kungusi abantu abasinze okufuna mu binnya bino bamakanika. Kubanga emmotoka shocks zikutuka n'ebintu ebiki n'ebintu ebirala. Naye nga Kampala akaabya amaziga. Ekiro nzikiza. Enkuba bwefuuyirira amataba. Ontegera ndoto. Omusana bwe gwaka enfuufu. Ekirala Allen Kajina UNRA executive director nawe squad racing nga ggwe. Nsi yaawe abantu abakola amakubo nga tibafukirira enfuufu. Tebafukirira nfuufu. Nze we nakulira mu Kampala muno ne mu byalo nga Kampala tebayita Starling ezikola amakubo. Zabanga ne biroole ekijja ne kiyiwa amaki amazzi enfuufu ekkakkane. Naye mbalayirire muyite wano ku leero we bakoze lele crossing wano nga ku bitaala ngewa mukwano. Allah haula. Enfuufu eri wali togimanyi bulungi. Togimanyi bulungi. So omuntu agoyingewa. Muhanga ndi bwage nti omuntu agoyingewa. No, but what about the lamentations by ministers bakola? Twagala solution kuva gye bali. Why are they just ne Muhanga minister wa health? Kyenjagadde nti finally bonna batandise okuvaayo. Ate bo bavuga zino mmoloka ze baalagira. Ennene ezibikuba obukubi. Okimanyi nti ekinnya kikozinga traffic jam? Kwa buli omwagezaako kimanuvalinga.
akisala deno. So KCCA, you can do better. KCCA, tugenda kunga muko emwino kola ate tukungene banna Kampala nabo bagendere ebiragiro n'amateeka. Mpozi for the first time kati KCCA etanso communicating ne yunura line kuba tugenda disiba okuva saabwe zino zitya ne bweziti. Nera nchiddamu ebibuga byonna all over the world ebibuga bikolwa kiro simisana. Okizemu. Yes. Tewamatira na kudibwa mukwa kasiyate. No, ebibuga bikolwa kiro simisana. Ate ekiro bakuterawo reflectors ne bateekawo ne moloka ya police ekuba ekitaalo kuwoninga naye ovuga paka lwotuuka ku tractor n'ogigwako. Hey, true. I've seen that here. Nemisana kati binungu biyugira. There's no warning. Ovuga nga gwe tomanyi nti mu maaso bali mukola luguudo. Kyekyo. N'otuuka onosibira ku tractor kwenye bwekitinga bali mukola. I saw it here the other day. And it's very dangerous. Very. Ndowooza kyongera okulaga how very unserious we are as a country and very unserious on behalf of some people that are managing this. Kisitegera. N'obubuga bukisuumu nakulu ne butusinga okubeera organized. Why? Nabagamba naliko ekigali ennaku ezo. Nasanyuka nga ntuuse ekigali ate ne nyiiga. Ne ngamba Abanyarwanda abaava wano mu 94 bayina a better organized managed city. Ate Rwanda duplicating programu zaffe. Bo bayina ekintu kiri ekikimu enforcement. Kungu nsi yawa owa boda n'avugira ku pavement. Luyimbazi mukyala Kisaka nsi yawa ba law enforcement officers ba KCCA baliwa. Jinja road yawo labawo vakufoma nando zikirira bavugira ku pavement. Olina akuisako boda asibye kutiya ya amanda ona asibye omupira gwa magulu 10 ku pavement gwe goyina okutambulira. Era nazo mwagala World Bank tuwole Sente okweforcing ebyo. Nine gwanga mulituwemu. Mulituwe. Ate Lukwago yabi wagira. Insani tena yaji wagiri ya dala. Lukwago? Yes. Njagala Lukwaga lweri avuddeyo n'avumirya mmese eri mu kibuga muno. Lukwago muganda wange tuzalibwa ku kyalo kyekimu. Okitegeera. Mu respecting nga mukulu wange obanga Lord Mayor. Ne bwe kyetandika omukuba mutoche yetu gikola ki tugimukubamu. Kyekyo Gashumba. Mpozi kyenjala nzo kutandikirako ekirala. Ku lw'omukaaga I think it was on Saturday. Walo mikwano jange babeera najjeraawo baguddewo ekibiina ky'abavuzi ba boda bagita na boa bekolamu omulimu ne basavinga sente ne bayambagana. I was really impressed the organizers abategese omukolo ogwo nabaddeyo ng'omugenyi omukulu ababoda nemba wa message eriemu mwebale emirimu gye mukola muvaluwinga obulamu bwammwe temuvuga boda recklessly. Nze waliwo abaana bato bange akuyisaako boda n'ogamba ono omwana mulamu kiki. Ekyokubiri nembagamba nti okuvuga boda kulina kukoma ku bo. Kibi nnyo okuba nti obadde ovuga boda n'omwana ono avuga boda n'omuzukulu ono avuga boda. Life erina kubeera transitional. Omulimu gw'otayagala gukole gukutuuse ku muki ku mulungi. So omukolo gwo gwadde najjeera wano. Okay. Mpozi ne mukama waffe Jeno Muhoozi Kaine Lugaba yeetaba ku kwanjula era okubeera ku mbaga ya muwala wa Jeno Kale Kayihura. Yafumbiddwa over the weekend ekisolo. Okay. Jeno MK webale nnyo webale kulaga mukwano. Naye omukwano guno ogulinga ogumeruseewo ennyo wakati wa Jeno MK ne Jeno Kale Kayihura. Gulaga ndaba Jeno Kayihura ayogera ebigambo bingi ebiwooma eri Jeno Muhoozi asobola okuba president. Yadde atugamba no president wa Uganda addako. Enkolagana ya Jeno Muhoozi Kaine Lugaba ne Jeno Kayihura sisuubira nti yatandise eggulo. Jukira Jeno Muhoozi Kaine Lugaba ya commanding KCCA nga IGPA ye kale. Chances ziba kyenda ku buli 10 nti babanga in touch. Mpozi what I know from a source nti Jeno Muhoozi ye yawakitawe brief esembayo waggulu nti bino byonna byali bagamba mbu Kayihura ayagala kujjako government byonna byali bipange bupanzi. Tebibangayo kino nkyogera nga ntya Katonda. I've had an opportunity of interacting with the many senior government officials. Sirabanga muntu yali loyo ya servinga mukama we with total loyalty like Jeno Kale Kayihura. Kayihura ayagala Museveni nga gyenkomezza. Ate abatamanyi Kayihura. Kayihura yogwe mulaba yali akola masters e London, yali London School of Economics. Mwe yavugena mu nsiko. Sacrifice gye yakola tiyenkanika. So bamupangira. Ate nze nga namugamba nagenda kwene Kayihura ye ekabali ne mugamba waliwo olukuolo kusaanyaawo ngalowooza nsaaga.
kakiriki ako kadde k'amaanyi kadde kavuddeko olutalo lwa Rwanda ne Uganda kubanga luno olutalo lwa Rwanda ne Uganda abanene abamu mu bitongole by'okwerinda be bakuteekawo nga tekuliiwo omanyi abanene abo basobola okuteekawo false intelligence ensi ne zikola ki ne zirwanagana so jeno byonna byali bipange tojjukira be bakwata Kayihura ne bagamba mbu bamusanze ali mu national park agezako crossinga ng'ate bamujja wakawuwe you get it bano katero y'abana abantu ekusaanyaawo nze abajega bano lwakuba bwe mbeera ku radio kuno mbeera civil nze olunaku lwe bankwata nga nze netutte ku CMI ne bamparedi ngambo bansanze ne passport simanya nenjaga oba kyekirala enzijukira yes LWAKI amyuko omwogezi ng'akasajja akakirimu bakayita brigadier Sikasimwe era ke kasajja akaali kataddewo okulwanagana kwa Rwanda ne Uganda ontegeera njagala mwenna mujjukire station ya Rwanda we yabeererawo Jeno Muhoozi Kainerugaba yagenda e Kigali. It was news everywhere. Kubanga nobody expected him to fly to Kigali. Olwagenda e Kigali n'akomawo n'agamba nti buli muntu yenna eyeetaba okwagala okulwanyisa Rwanda ne Uganda tagenda kusigaza mulimo gwe. Wayite ennaku 3 abo ba brigadier Simwe ne bamugoba okitegeera ndowooza. Ate rift yaliwo between Rwanda and Uganda. Abo abasajja abali ku CMI bakukolamu sente zesemanyina kumanya. Bali bakikolamu sente nga bataddewo embeera nti nno Rwanda ne Uganda zigenda kubagana. And those who are close to President Kagame bakugamba nti the last thing he can ever hope to do kiringanga gobona okuba maama w'oluyi tekisoboka ti naye okulwanagana ne Uganda is the last thing. So Jeno Muhoozi Kainerugaba okujjawo tension eza Rwanda ne Uganda Jesus faba tumuselebrating nze kugambe nali nako mugende Rwanda 2018 gasirinjayo kubanga simanyi nyinza okutuuka ku list ku bantu gwe banoonyanga nange nkola ki nga n'ab'e Rwanda nti bakyajja ekira gwali gufuusa omusango mu Uganda okubeera omunyarwanda nga tuyoolebwa every day okimanyi twakituse n'akaseera nga bw'oba okukuba simu e Rwanda ofuna layini y'e Kenya nga ne bakizuula nti oyogera n'ab'e Rwanda bakunona oyogera nabo ki ojagala ndowooza ate ekirala Rwanda ne Uganda tusobola ziseparatinga Jeno Muhoozi Kainerugaba thank you so much weebala okuzzaawo enkolagana ya Rwanda ne Uganda nenamwe other agencies mu building roku n'okuhona lingo genda ku mbaga ya muwala wa Jeno Kale Kayihura yes okay ebale